nze ne mukyala wange Susan Makula omu radio omulala TV kati oba TV ebesooka okwogera oba radio nza TV Yes yebazibwa abooluganda njagala otwala omukisa guno okusooka okwebaza General Manager kati njagala kwogera mu capacity ng'omukozi wa Salt Media. Bw'oba wali okoleddeko ebitongole ebiwera obanga okoledde wansi w'abantu bangi okkiriza nti Mr. Charles James Ssenkubuge is the best manager. Bagamba nze Mwami Ssenkubuge wa SPD bamugambye azizze. Mwami Ssenkubuge bwakulemwa teri ayinza kusobola. Ye muntu manager atalwana muntu ne bw'aba amulaba nga ajja waggulu okumwenkana oba okumuyisa. Era bw'okeera ng'olina obuzibu naye ggwe aba aliko ekikyamu. So Mwami Ssenkubuge SPD njagala okwebaza onzikiriza nsaba onsonyi obutafukamira gulu kuno kulimu obuzibu. Naye tweyanziza okutuwa omukisa. We twatandikira Salt Media naliwo naye nga buli mukozi omuwa chance ye yennyini yaba tasobola si nti mulungi nnyo akutiisa okukola naawe. Oluusi abamu ba supervisors be batasobola. Naye ate ng'oggyeko pasito obadde omu ku batukuzizza ng'abakozi. Oyisawo akagambo ako bw'oba otegedde oba okategedde. Naye tukuze mu kukola ku mpewo n'enneeyisa ate oli mugumiikiriza. So ffenna otoleratinze mu ngeri zaffe mu mpisa zaffe era tweyanza nnyo tweyanzeege.